SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Gamba nti mukuvene Uganda gw'okujjayo mwali mu good terms nga mweyagala nga muteesa kimu kati gwe nawe laavu yakugwera mu ddala gyali. Namukyawa yakazaala omwana eyasooka ne muzaalamu owokubiri nga simwagala ne muzaalamu n'owokusatu. Abdukarimu owange nedda ssefo yakyogedde mu bigambo bye tanywa mwenge. Karimu twali twagala n'ate nnyo bw'oba ojjukira bwe twali ne gye twava ne gye twasookera. Karimu toyina mirembe. Nenfuna omuzira kisaye gwayita mukyala wange nga si mukyala wange. Liyo abasajja abatalina magezi abaami munansonyiwa mulabire ku musajja munnamwe Abdukarimu. N'okeera ku makya n'ofuna bizinensi patana nga ne mukazi wo tamumanyi. N'okwata abaana bo n'obawa bizinensi patana abatwale ku ssomero. Anti mwami Karimu totegeera ndowooza. Ne Karimu onyambudde ekitiibwa kyange eky'obukazi kyonna. Toyina njawulo na muntu atadde mu luguudo wakati n'anzijjamu engoye ku mbeera gye twayitamu. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya gageze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. Valence omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario, wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza mwe ba international experts mugenda kusasula $500 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gw'akabi nnyo ate nga gw'amaanyi. Mujje mwewandiise mulinda ki? Kutuseko live ku Hockey Grounds Lukoko mu live worship concert tusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinzi abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11/2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako sisuubira sikusabira kuba bubyera ekyo sikisobola naye simanyi oba mu maaso ga Katonda Abdukarimu onaaba n'emirembe era simanyi oba ogirina ng'abaana bo basula enjala bwe n'ogamba ekikazi tekikola. Karimu toyina mirembe ze nkubuulira bw'oba ojjukira bwe twali ne gye twava ne gye twasookera. Karimu toyina mirembe. Kansubire nti Mukama akyabakuumye mmwe abali eyo abatulaba abatufollowinga tubaagala nnyo. Kitufuula nti Tuggussa Enssonga kwe kulaba nga tulemera ku nsonga paka bambeera nga muli nkite kusanyuka. Tufuba nnyo okulaba nga tussa akamwenyumwenyu ku matama g'abantu. Muli abantu nga bo essuubi lyababula ne tugezaako nga Mukama yatukulembedde okubanga tukuzaamu essuubi ali eyo. Bampita muzzukulu wa Kabajja tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Obadde mwebuuza Namirembe yakomawa ne bbaawe. Twakoma ku programu nga tukyazizaako ku mwami we batata w'abaana be oba bbaawe nga twasinzira ku lukomo lwa ssimu era nga yawangalira eyo e Dubai. Twayogera nno emboozi yali mpanvumu bye twayogera byali bingi era nga wabiwulira tetuwera ku sayidi ye naye after kuwera ku sayidi ye
Namirembe n'agamba waliwo byagala okutangazaamu mu puroguramu eyo tho nga tunaba kuwulira ku saidi ya Namirembe bingi mwawulira era comments ezisinga obungi ogende ku comment ku share n'ozisoma tujja kuba nazo tuzitunulamuko tumanye andi waliwo suggestion eri mu bantu gye baagala tukole simanyi ngala kujanjula eri mukyala Namirembe ono tulabe bagikkiriza ze muzukulu wa Kabajja atuteekamu akasente bashira Inspire Sako bano nno bwenga oli mu America oli mu UK oli mu US Canada ensi ezo zewagambye za diaspora nga olina omulimu naye ng'oyingiza kitono gaziya ku nnyingizaayo nga weeyunira online business genda ku website shira inspiresako.com omenyezeeko ate omanye ekisingako awo Gwanyama ogenda kuttira ki? Sebola ba. Zaka kunyenyele ku bizibu byange. Tatunda ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru. Nene banziba. Gwatamanyi wano e Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watuma job agencies natete. Bagaba emirimu. Sebola funa wa mulimu. Kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kata nango ogenda kuntu. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda Kumo Job Agency Limited Beba Kabaka Inaba Nambemu Kufuli Abana Uganda emirimu Wamona mwabagala abakozi Basange bakampala na tete Kuma Kairodi Tutende ya bintu Hukumunye bisinga wo Tukumunye kunuti musanvu satu Musanvu Tinana mukaga Kumune musanvu Nikunuti musanvu tano musanvu Ana mubiri Kuminemu Noti mukaga Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspiresako.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Mukulike eyo mu Bulango tutandisa programu eno nabaga nti ffe nga ffe tetulina saidi ate era tetulina bwe tuwolereza gwali eyo programu enazze agigoberera kiki kyogifunyemu nafunako ko mukwano gwaffe follower waffe naye asinzira eyo mu nsi zeeyo n'agamba agenda kudda omwezi ogujja era mwetegefu tuwa ku mboozi yeefaananyiza bw'eti bingi bye yayitamu bingi bye yalaba andi ayinza okugamba nti mu Uganda n'okujja atyamu mukogane Kalimu yatugamba ebigambo bino wammanga wabiwulira bulungi emboozi ya Kalimu wagiwulira nagiwulira se wagiwulira ku saidi ye be yatugamba byalimu ebituufu wabena byali bya bulimba ebigambo bya Kalimu bye yayogera byali bya bulimba yatandikira embasa erabidde yatandikira ku kyakugenda kwe yagenda Dubai mu nnaku empitirivu n'agenda ayiye nazzaako ekigamba nti yaleka bizinesi ya bukadde 2
Business bukadde 2 entebe za Karimu zalinga za mitwalo 25 23. Obukadde 2 bubaamu entebe nga 8. Era bagezezzaako okunoonya abantu beekatwe nga bagamba Karimu abeere musajja mwenkanya. SB4 n'amasimu bagakubira ndowooza nga tokwata. Baagala bakutwala ewali bizinesi ey'obukadde 2 eyeyanzize wannazaala wange tetujja kusobola kufuna kyakulya na kusasula nnyumba ezaali zitandikira mitwalo 5. Yo business yagireka? Yaleka bizinesi ya bukadde 2 n'ekitundu. Bizinesi yo neera yali ya ntebe nga ndi lubuto, yandekawo ne muganda we, era muganda we naye ndowooza tunaamunoonyaako kuba saagala Karimu ansiiga enziro akkirizagaane nti ye yennyini ndowooza ensonyi azifudde obusungu. No, bizinesi yo gye yaleka yo? Bizinesi bw'aleka entebe yagenda okugenda nga bamubanjayo omwezi seti 10 eye-11 nga bagibanja nga balina okuleetayo ka balansi batwale seti emu. Yagenda okugenda jjukira nali lubuto ne tubeerawo omwezi temulamba tewali agula ntebe, ogwokubiri tewali agula ntebe, ogwokusatu kati bwe ngenda mu kyalo mulamu wange ankubira essimu aŋŋamba mukyala nti wangi tutunzeeyo seeti y'entebe naye ate landiroodi atugaatugjewo ebintu byaffe. Ne bakwata emitwalo 2 ne bagawa landiroodi kati entebe y'emitwalo 25 waba wasigadde emitwalo emeka 5. Nabo bakozi bakoze ebbanga era bakunoonya baweeko Karimu obujulizi ku mbeera gye yagenderamu ne gyatuyisizaamu. Kati bwenzira bizinesi nebeerawo entebe ne zitandika okusiiwuukirira. Ne mugamba Tata Kuraishi, lwaki tetugjeewo entebe zino ne tukolamu oba ka restauranti ne tuba n'omulimu oguyingiza buli lunaku? Entebe ziganye munnange oba gwe wayinamu omukisa gwazo. Mulamu wange Karimu yaŋŋamba tojjaawo ntebe, gumiikiriza. Ne zibeerawo ne ntuuka ne mba nga sirina kyenkolawo. Yalekawo abakozi, yalekawo muganda we, mwana wa maama w'omuto, nendekawo entebe kuba mulamu ekyali kigenda maaso ng'akiŋŋamba. Nendekawo entebe ne ŋŋenda njiye. Ebyo byonna nga tebinnabaawo. Nazaala wange mu bigambo bye yagamba bannyiga olubuto n'enkuba enduulu nenziruka ewaka. Okudduka ewaka mulamu wange oyo gwe walabye omuwanvu eyalemera awo naye Karimu yatuuka ng'akubira nazaala wange essimu ng'amugamba maama mukazi wange yekka yankubira ku ssimu okumanya bwendi, mwe temusobola yadde kumpulizaako yadde gwe maama wange ddala ddala. Mulamu Ajati yali mu kisenge nazaala, nze ndi eri naaba, olwo ndi nakawerawo nninga mwezi. Mulamu wange yansanga naaba namboggolera naŋŋamba gwe prosi maama waffe bw'anaafa tujja kukyawa nnyo. Bazze bakiŋŋamba ekyo ekyokunkyawa nga maama waabwe afudde, tujja kukyawa nnyo. Ajati nazaala wange namuleka mulwadde ne ŋŋamba kaakati bannange bino omuntu abikola atya? Yava ku kyokugamba nti waanaafa? Anti mbwe olw'okubanga Karimu amukubidde n'amugamba nti maama tonfaako, mukazi wange yanfaako. Kati ye nga mulamu kyategeeza oba nkubira Karimu essimu oba mukubira zaaki saakitegeera. Karimu n'aleka maama we nga ddala pressure zimuluma, era nazaala wange naleka pressure zimuluma. Omukyala we nagenda ekatwe kazini wange nga nina bebi nembeera ewuwe nga bwe nyambuka ekatwe bwakomawo ku mulimu aŋŋamba ofunyeyo kasente nedda nandekereza okukozesa enkya neruli okumalayo emyezi egi nga ndi wakazini wange katwe tetutundangayo ku ntebe n'emu. So kati bizinesi y'entebe yo mukugwa gwetya kuba mu bigambo bya Karimu yagamba yakwekera bizinesi n'ogirya.
paka ku ttaka andi fetukwa platform n'omunnyonnyola ekituufu ekyaliwo ayinza oba yeye teyakitegeera kaakati mu byonna eby'entebe bwe batundayo bwe basasulako landiroodi bwe bakozesaako ng'abakozi waliwo ekintu ky'otayinza kutulugunya muntu n'oge oba kigenze kubanga nasitulako n'entebe n'enzitwala eyo ew'omuvubuka wa Kabowa bamuyita Geoffrey oba gyali omuvubu akyaliyo ne mugamba ntundiraako ku ntebe zino kubanga wali zisiiwuukiddewo Geoffrey n'atwala entebe bwe yatwala entebe zaabeerayo n'atandika okuŋŋamba tebitambula naffe wano tebitambula nenkwata entebe n'enzizaayo ekatwe bizinesi yatuuka nga ye mu kugaana kwenze nzitunde sente zonna ze naalitunze nkolemu ekintu ekirala ng'agaanye ng'awo si kyalina kye ŋŋamba okuggyako bizinesi okugireka n'enjiye ekiddako nagireka bulesaawo waliwo abakozi baalinga 3 yali yalekawo omukazi nga yatugamba buli lwe tutunda tumuwengako nga waliwo ne muganda we kati nga mu butuufu ekintu oyina kitabuki buti kiganye so okuva wagireka business walize mukono girambulako bekyaliyo okuva lwe nagireka naddayooko neŋŋamba omulenzi muli mutya kyekiri wano ate n'ekyandeetera okuba omuvumu SB4 nga ndekawo bizinesi eyo Karimu nga ye namusanga ayina seti z'entebe ezi 3 ne mubuuza entebe bitambula bitya naŋŋamba emitto gibajja ssente bweziti olugoye luba lwa ssente bweziti ne muge ekitegeeza bwe nfunayo 10 gisobola okugula emitto nti ye bwe nfunayo 7 gugula olugoye nti n'entandikiraawo kati naleka bizinesi nga mmanyi Karimu talina waayinza kunyiigira amanyi nti bizinesi gyendekedde bali abaana nabo bali nange nninamu omugabo kuba webitutabwira wawano ye ekyasinga omuluma bizinesi eyo andi mbona mukuvaawo kugenda wamunnyonnyolanga ekigudde ku bizinesi mukuvaawo kale okutambula okuleka bizinesi wamunnyonnyolamuko namunnyonnyola ate bwe namugambira nti nno Karimu ebintu biganye tukole bwe tuti n'agaana ne batandika kutunda bwe balyako bwe bawalandi roodi nawuliddeko ku kyannazaala wange ng'agamba Karimu yampeereza ebintu yakuleetera ebintu kapeti zefiriji microwave ebyuma ebyoze engoye obugaali abaana baaliwo ekatwe era kyensuubira nti neyabivuga okubitwalawo ayinza okuba akyaliyo nga mulamu Karimu yampeereza omufaliso 4 nampeereza TV nampeereza ne kapeti TV emu kapeti emu yali nnene nampeereza n'omufaliso Karimu naŋŋamba ebintu ebyo bitunde ofune woobeera ofune wookola ki olwo ntunda ebyo ebintu nveewa kazini wange ekatwe kuba naye yali wafunda nga kumpi bajula tujula nakwebaka mu mpalo nembitunda nenfuna wembeera era n'ategeera nti nafunye wenkola ki wembeera teyaddamu kumpeereza bintu birala bwe twogera ku kyemmere Karimu yagambye n'ensamba emmere tugenda tuukayo yonna era yagambye nti oli mukyala muzibu nnyo naye ffe nga bibiri kyekugamba oli mukyala muzibu nnyo abantu bakaaba okufuna ekyokulya naye gwe wasambanga entamu z'emmere ogundi kasaba okukwata obusungu ng'okwata entamu ng'ogisamba omugere ng'eyiika eri SB4 Karimu byayogerako teyaliiwo olubuto nalufunira wannazaala wange nga bwe walabawo ntuuka ekiseera n'ekyawa ngamba omuvubuka ono atasobola kuyiiya tubeeko we tubeera ddala ngenda kuzaalira wano kati bagenda bakola ekintu nze nkiyita kya busiru bagenda baŋŋamba bafumbye emmere ngende nsale endagala nkomerere Karimu mukomerere emmere neŋŋamba nazaala wange maama sirigenda komerera Karimu mmere wano ewammwe ogikomerera kyekitya okomera emmere
kwe kubeera ng'eyidde ne mugizaako nebanga ne mugamba siri kikolera wano ekyo temutawaana ebigambo byali bingi okuwanyisiganya ebigambo naye nga nali nnyigirizibwa okuba nga ndi wali naye ebyokusamba emmere ebyo tebiriiyo. Wagisamba omulundi ogutali gumu? Wagisamba emirundi ng'esatu? Emmere ki? Yo yavangawo emmere nga bwe twatandika akazigo mulamu waffe ye yatuwa emitwalo 10. Emmere gye twalya nga nagijjanga wa muganda wange Babura. N'obutamu obwatandika gye bwava twatandikira ku ttaka ng'enkuba bw'etonnya envunyu zibuuka ne zijja ku mulyango. Karimu lwaki omulumya? Karimu ate yetayagala mwagala kati ekyo mugenda kikolera ki? Ayina ebikolwa ebibi. Gwe SB4 mukazi asamba entamu y'emmere etali emu oba bbiri ng'anyize bunyizi n'agikuba tteke n'egweri. Ensi n'ensi eyagga kulya. Omusajja ave waka ng'agamba kanfuna omutwalo singa nfuna 15,000 ng'enda ndabira efamire yange. Ate gwe mu ntamu y'emmere eri ku kyoto n'ogikuba tteke n'egweri. Si byemboozi gye nina okwogera ku mukyala wange oli maama w'abaana. Ya kituufu. Wonna tujja kutuuka. Kuba si lwaki abakuwaayiriza nti wasamba emmere togisambangako? Sisambangako mmere kubanga oyo omwana ayogerwako ku Raishi twafunanga akagati oba 2 nga njula kalwanira na mwana muyonsa tewali kyakulya. Karimu buli lwagenda agamba sente zibuze ate nga kyabanga kituufu simuwaayiriza nti yazifunanga n'atazireeta nga tuli mu mbeera ya bunaku nnyo. Fe okufuna ekitanda tukifunye maze okuzaala kingi owookubiri ku ssomero gye basomera tujja kutuukayo nakwekundeka n'olubuto. Kati Karimu byayogerako mbu yayina bizinensi eriwa. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyayongera mu maaso n'emboozi ya Namirembe ne mwami we byo biwanvu naye ekyebuuzibwa byo bigwerawa nga tukyayongera mu maaso wagenda n'otugamba nti takulabirira era mbu bukyanga agenda yakakuwa mitwalo 15 nga mujjawo mbu nga yakwegayiriddeko yatuweereza screenshot nga yakuweerezaayo emitwalo 40 nangamba ye lwaki tewagitulageyo izo nga sente tozoogerako era pateni naga nti buli mwezi akuweereza obuyambi emitwalo 40 kubanga naye gyali embeera sennungi era kyayogerako tosobola okukitegeera nti abantu abali ebweru eyo baddubayo bawa ffe ngaffe banegala tuyinza okulowooza nti bali bulungi nnyo naye wanyiga bakolera mu musana bakolera mu bugubi mirimu bali dduka. So yagamba nti omwezi akuweereza emitwalo 40 era ne screenshot yagimpeereza nga yakuweereza ku ssente. Yagamba nti lwaki oba omusiiga enjiro lwaki oba omuwaayiriza nga zino tozoogerako oyobora kugira 15 gye yakuweereza batagimpa. Mu mboozi yakugambye bukyanganzi gyeno mujja we yamwegayirira muwe emitwalo 10. Ekigambo ekyo kyolabye ku screenshot emitwalo 41 n'emitwalo 10 bukyanganzi gyeno 15 bikwatagana. SB4 nze siwaayiriza ate sitema kigambo kyova olaba nnina emirembe. Mu bigambo byange nga njogera nayogera ekigambo ekigamba bw'atuuka okutuwaayo school fees atuwa abaana basomye edda omwezi mulamba. Kitegeeza ki? Era ne mbagamba sijja kwogera ssente mmeka zaatuwaayo eza school fees kankyerekere naye oluusi atwongera ku ttaamu eddako ng'ate babanja emabega emitwalo 3 bwakuwaana bw'ogulako obuntuntu essomero lijjako ebbanja n'obanga tosasudde. Bye byali ebigambo byange. Ekitegeeza school fees zabadde akuyambako? Akuyambako akuwa kyakuwadde kye nagamba nti ekya school fees kyo sijja kukyogerako era saakyogerako mu bigambo byange. Nakikoonako bwentyo era neeyo bw'abanga message eyo ng'eriko ennaku za mwezi
ziyinza okuba ze z'ettaamu eno era bw'ozitunuulira abaana baali basoma dda omwezi mulamba ng'ababe bali waka. Abaana gye basomera akakadde kamu mu emitwalo 3. Abaana bameka? 2. Oteekeko kantiini tebayingizaayo byakulya mitwalo 5 buli mwana. N'obala akakadde kamu mu emitwalo ameka? 4. Omusajja taata w'abaana bw'akwata emitwalo 4 n'agakuwa. Akakadde kaba kammenya ng'ate kwe kuli n'okulya, kwe kuli omwana alwadde kuba Karimu. Tomukubira simu emugamba nti omwana yalwadde ali ku kitanda n'osuubirayo 10. Ekyo tekiriiyo. Kyonkubuulira tekiriiyo. Kyova olaba olumu bwe mba nnemereddwa ng'omukazi mbasindika ewa jjajja waabwe ne bagenda nga balwadde era olumu nakabira mu maaso ga munazaala wange ne mugamba maama okimanyi nti olunaku olumu omwana alinkutukako oba ku booda oba omuntu yenna gwe mmuwadde ate nga mukulu SB4 oli ne bw'anaagamba nti prositakola buli kimu akisabiriza akola atya omwana yenna okubeera n'emikisa kimukakatako okulya ku mmere ya kitaawe ne bw'ogamba nti gwe maama oli mugagga olina otya waliwo ekiseera nga beetaaga taata sijja kwogera kigambo kino bayinza okitwala nti nkyogedde bubi kye bayita ekyana ky'omukazi ekyo ekyana kya mukazi omanyi kwe kiva kubeera nti omukazi omusajja yamusuulira omwana omusajja n'abula kwegga omwana n'akula akulidde ku mmere ya maama akulidde ku lugoye lwa maama bye bintu bye nnalingezaako okulwanyisa. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Karimu ataasa abaana be baleme kubeera ekyo byana bya mukazi y'ensonga lwaki neetala ennamasuba ngezaako basindika balabe ku jjajja waabwe nga saagala babeere byana bya mukazi era tebakulimba nga SB4 nti waliyo omukazi taliye yeetengeredde mu buli kimu kubanga omwana tosobola mutwala wammwe ku kika bwe baba bamutikkira kitaawe ayina okubeera mu kugenda kuno bwe Karimu wali omwagala kyenkana ki SB4 nze ne Karimu twali bafumbo ate basobola okuba nga bafumbo naye nga tewali laavu abaagala n'ennyo mu bigambo bya Karimu byayogambye nga biri ku kamera era akatambi weekali ye yagambye yakoma okukwagala ng'olina first born maama we ye yamukusibangako ye second born mwagenda kuzaala second born ne third born nga tewali laavu nga takwagala era kimanyi okuva n'olwaliro nti ye takwagalangako. Mu bigambo bya mwami Karimu mwabaddemu ekigamba namugamba nafuna faaza tugenda tuukayo tutandikire ku ekyo
bwemwabeeranga ewaka tewalabawoko ku mbeera ekulaga nti takwagala? Abdukarimu owange nedda ssefo yakyogedde mu bigambo bye tanywa mwenge. Kati kankubulidde kino SB4 Karimu twali twagalana ate nnyo kyova olaba ebintu ebimu nsobola okugamba nti kino mbadde ngenda kikola naye Karimu oba ndaba naye ate nga taliiwo ekyo tabalimba. Gwe yali yakyawa emmotoka yamukoneraki? Nozaalamu omwana wa muno n'omwekakaatikako omwana asooka owokubiri twefuna bw'ababiri yansanga wa muganda wange ne twefuna nazaala bw'aba yanjagala nanjagala olwa nazaala kituufu yeebale nga bwe yeekakaatika kuba kye kisinga okubi okuwekakaatika ku muntu gw'otayagala bw'aba yeekakaatika okuwa abaana be ku mmere ey'okulya. Anti yagamba mumazeeko emirembe omuntu gw'atayagala omwononeto omwadde stress gyali emirimu omustressinga abaali eno bana ne bamuweereza obutambi ng'omwogerako abaali eri bana ne bamuweereza nagala lwaki tomwesonyiwa. Gamba nti mukuva eno e Uganda gw'okujjayo mwali mu good terms nga mweyagala nga muteesa kimu kati gwe nawe laavu yakugweramu ddala gyali kiki namukyawa yakazaala omwana eyasooka ne muzaalamu owokubiri nga simwagala ne muzaalamu n'owokusatu nga simwagala olw'ensonga nti maama wange yalinga amwagala nnyo nga ngamba ono omukyala gw'olina okuba naye mukyala ono mwagala nnyo naye nga simwagala era nze ne bwe twabeera Uganda nze nanoobako nze kennyini ne muddukako nga simwagala ayina ebikolwa ebibi gwe SB4 omukazi asamba entamu y'emmere etali emu oba bbiri ng'anyiize bunyizi n'agikuba tteke n'egweri nobeera Mirembe gyo naye nabeera mugije. Nze Karimu okumwesonyiwa tewali buzibu era gina gyonna emyaka nange nnina ekirowoozo nti kati Karimu teyankyawa. Karimu yalinnya bulinnya eddaala. Yakukyawa nga makazaala omwana ogwa mu bigambo yalinnya ddaala ekyo kibaawo. Kati yoyo gw'olaba nti omusajja afunye ssente gwe tokyamusaanira oli wa wansi. Karimu walinnya ddaala. Gwe naakwerabira? Nze nondeka wansi. Ekitali kibi eddaala oyinza oddirinnya gw'oli naye n'atasobola kulirinnyirako waggulu naye nkuddamu abaana bo bawe ekyokulya. Ffe abakazi be baasuula ebbali omusajja akukasukirayo ebiri n'agajijjogula akawunga mba musanyufu nnyo naye Karimu sikusabira kuba bubi era ekyo sikisobola naye simanyi oba mu maaso ga Katonda Abdukarimu onaaba n'emirembe era simanyi oba ogirina ng'abaana bo basula enjala gwe n'ogamba ekikazi tekikola. Karimu toyina mirembe ze nkubuulira bw'oba ojjukira bwe twali ne gye twava ne gye twasookera. Karimu toyina mirembe nga walya ne ku mmere y'abaganda bange nga ne muganda wange Babura eyandera yakuweereza message ng'agezaako okutugatta n'omublockinga. Babura tayomba mukyala mulokole buli muntu alokoka yali badde yeegomba omukyala oli kati n'ogamba ate yayina musango ki gwe famire yeewaabwe w'omukazi bonna n'obulwayo gwoga nti ono nkwatagana naye kubanga mu bigambo byange nabagamba mulamu wange ewaaba Karimu gwe nkwatagana naye taba na budde kati kale oyo mwenyumirizaamu nti talina buki budde naye ye Karimu ewaffe yabulwayo gwagamba nti mukazi namukyawa naye kankuweerezenga 5. Tudde ku nsonga enkulu mu bufumbo. Ye mukyala akuzaalira omwami w'omulungi gwe mwagala n'ennyo gwe mali mwagala n'ennyo buzibu ki obwatukawo ne nazaala okulaba nga mwesujjira ebigambo? SB4 era ne ku luli nakugamba ti ku mutima gwange munda nazaala wange tayinaawo kifo kyakuba mu bijendi ne bino ebintu byakola ku ngulungulu. Nze waffe nakula omuntu akulyamu olukwe bamuyita sitaani SB4 ngenda kulaga abaana bange bwe baali benkana nga mbaweereze namasuba ng'omu agenda mu kyakusatu omulala kyakubiri
Obatunulire ku ssomero ne we batuuse nga bakyali mu bibiina byebimu ate nga buli mwaka nsasula ssente SB4 jja kukkiriza kyensuuza ku simanyi nkiteeke kwani ku maama kiteeke ku yabatwala ku ssomero omwana bwe nabakuba ennyo kubanga nabakwatanga ne mbakuboyo King yali asomera Lusaze King n'aweebwa ekirabo ky'okusomesa banne mu bibiina era we twagendayo omusomesa n'abanjulira nti oyo ye maama wa King bambi abazadde ne banneetooloola nga bagezaako okunneebaza SB4 abaana bange bakomaawo naye kati omuntu akole ki bakomaawo batya SB4 jagendayo ku ssomero no ku ssomero tuyinza otasobola kugendayo naye kati gw'otubuulira kuba gwe maama gw'olabako abaana bwe nagezi omwana ne mmukwata ne mbakuba olunaku olumu ekiwala ne kiŋŋamba naye maama bwe twali tuva ku ssomero nga tufuluma geeti maama eyatutwala yagamba buli ssomero lye munaagendangamu nga babazza wansi omwana n'agamba simanyi kyekyali kitegeeza kati wenkeera ku makya ne nkuyita sitaani onyiiga otya nga nkuweereza abaana bange abannuma ne mbasitula emyezi 9 mu mbeera ey'ekinaku nga ne mutabani we okimanyi talina kyatuliisa n'obakwata mbu obawa mujja wange nga mbakuweereza mu mirembe namukola ki nazaala wange banaye namukola ki naye mu bigambo bye twayogera oba mu mboozi gye twayogera yagamba omukyala oyo mwesunyu kuba si mukyala we oli omukyala business partner naawe SB4 ate nakajja nkitegeere nti bakwanaganira na ku Facebook omukazi yali tali Dubai ate bwe yali amaliriza ng'oyogedde ku kyakalina yagamba oli omukyala yeekoleredde n'azimba kalina eyo eya Karimu yeekoleredde omukyala kati ansa ngende n'eriwa yagamba nti si mukyala we era business partner mbwera mu mboozi zaffe tetuddamu yadde omwogirako yadde anti nze kankubuulire SB4 eriyo abasajja abatalina magezi abaami munansonyiwa mulabire ku musajja munnamwe Abdukarimu n'okeera ku makya n'ofuna business partner nga ne mukazi wo tamumanyi n'okwata abaana bo n'obawa business partner abatwale ku ssomero anti mwami Karimu totegeera ndowooza business partner gwe simanyi yali munsindikidde n'angamba ekiriwo kimanyi business partner wuuyo kola boti teri kisinga kunneewuunyisa ng'omusajja ali eyo n'akuyamba n'akuweereza ebifaananyi by'ebintu bye byakoze naye ng'omwana w'omulenzi yamusaba akagaali King atuuse kkula nga tavuze kagaali abikuweereza era King we yannemerako ennyo nga siina zigula kyenja ne mugulira kaneeno kamaanyi ga kifuba nga ndaba munnaye buli kaseera kitaawe bwamusuubiza natuuka okusaba Karimu ne mugaawo oba tonjagala ng'era toyagala kunfupuliza tuguleyo akasimu omuwala gw'embeera naye waka obeere ng'owuliririzaako abaana bo Karimu yagaana ne mugamba nti nno nti waliwo omuwala atuliraanye muyinako oluganda lutono ennamba ye yiiyo funanga olunaku omuweereze ka message omugambe njagala ku baana Karimu ya blocking omukazi oyo kati waba teyanjagalako yadde n'abaana tabaagala oba ababuusabuusa nti si babe n'ekyo nakyo tukimanyi Karimu yatugamba nti gwe nazaalawo yali akwagala nnyo era naye yakyogamba mu program gye twamukolako naye omuntu yeebuuza omuntu gwe yayagala ennyo ddala kiki ekyatuukawo kiriwa ku byonna ensobi yange weeri anti gwe olina otubula kiki ekyatuukawo kutuuka okulaba nga ssawa zino nga Nazala yali akwagala nnyo naye kati ngakolaga nayaggwerawo ddala tutana ensonga enkulu eva ku baana tewali kirala kuba maama waaba nkubira nti talina kyakulya essimu ngikwata bulungi era wemba nninamu 2 oba 3 n'enjimuwa naye ekikwatagana ku baana
gwe yogera ku baana yo kati olugendayo awo Karimu naga mama abaana bange abalekaawo awe tutandikiro Karimu agambye abaana be balekaawo kwa SB4 tumulemu kati ne tuvako mu bulango tukomewo ko ku ndowooza z'abantu batwadde ku mu comment somo na kumanya biki bino gye bigenda okugenda ddala SB4 Media Tuggussa Enssonga. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu amanya gangeze MC4 nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. balenze omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza mwe ba international experts mugenda kusasula $500 eza US ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gw'akabi nnyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Kutuseko live awo ku Hockey Ground Lukoko mu live worship concert tusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinzi abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako mukulike eyo mu bulango bwaffe nabagambye nti tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Agenda ku YouTube tunoonyeko satinga SB4 Media Tuggussa Enssonga, Facebook kwe tuli ne ku TikTok. Tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Namirembe wamu n'omwami we Karimu. Tulabe ensonga zino zigenda kuggwa zitya. Abazadde ababiri badda mu kamera nga beerumaluma bo bana abaana bo bafunamu ki. Tukome wali ng'otugamba nti kwera ku Nazaala yali akwagala kuga nti abaana be bavaako obuzibu. So bana abaana kyona Yesu obuzibu bo bwavaawo bo bajja naye still oli asigala jjajja waabwe. Ekyo kyobadde okimanyi? Ekyo nkimanyi ensonga lwaki mbaweerezaayo ne mbakakayo. Kati bw'olituuka okwagala okubatwalayo ng'ate mweyisaamu dde eggaali. Ye Karimu yagamba nti ekyasinga omugira mama we muyisaamu maaso mbu muyisaamu amaaso era omuvuma. SB4 siyisangamu Nazaala wange ku maaso. Era olunaku lwenyiza okuga nti nasika omuguwa ne Nazaala wange lwe lw'okuŋŋamba okuzzaako emmere lwenyiza okujjukira. Sivumangako Nazaala ekitutabula baana. Olulala yagamba sijja kulera baana bo biki ate bwe Karimu bw'amuga nti abaana bateekaawo ng'akugamba Karimu agambye abaana be balekaawo. Kitegeeza ki baana be batutabula gwe simanyi gyali ate njagala okumanya ebimufaako ne bano bennina Nazaala okubeera ng'onkako bajjako n'okukwata abaana bange n'abawa mujja wange ekyo kyo kindalula. Mu byo twayogera Karimu yagamba yaliwedde okuwerera abaana singa muyambako ne tufuna essomero n'abateekamu ye ayagala bawerera mu ssomero ye ly'ayagala nga si gwe olironze era nga ne school fees taziwaggwe. Bw'aba tawa school fees nga taziwansi nange kiba kimpewuddeko kubanga ku kakadde akamu $40 oba ompa $40 nga nange gye nkolera bampa $40 omwezi basimalaako. Tekiba na buzibu naye mu byonna Karimu okugamba nti agenda kufuna essomero era akwate mukazi wa mugambe genda egindi
ekyo kye sikiriziganya nakyo. Ekyamukazi yagambye tekiriiyo. Anti tekiriiwo, agambye tekiriiwo. Kati nange ngamba sijja kukkiriza mukazi banoonyeza ssomero. Kitegeeza ebitaliiwo biri bimeka? Bibiri tukoze tutya ebitaliiwo okuggwaawo. Abaana gye bali ku ssomero eno ttaamu yakuyita baba bangi akakadde k'essente ate tebafuluma nga temusasudde. Ogenda kukola otya kuba abaana tolw'okuwummula? Karimu asasulira abaana be school fees. Yagambye nga tumaze okukola program taddamu ne twogera, yagamba oddamu okuweerereza abaana school fees oba ekyokulya nga abaana bo bamuwadde. Ye mawulire yenkutuusizzaako. Kaakati Karimu munnange ye abaana be abaagala nga yabalina. Kaakati Karimu munnange abaana obaagala ng'obayina obateekewa kubanga ne gavumenti yennyini singa eneebiyingiramu ejja kutunuulira abaana balagawa. Ate abaana bange we babeera we mbeera awulira nti atwala abaana ŋŋenda nabo nga bwe munyinyonyola n'oli gwe siraba gyali embeera gye muntaddeko omwana oyo bw'aba gyali mulamu. Ddala waliwo alifuna amagezi agagamba nti omwana oyo anoonye nnyina? Taliiwo. Abaana we balaga we mbeera. Karimu bw'oba olina obusobozi obulabirira abaana bo okubawa emmere n'okubasomesa ojja kubaliriranga gye balya we bali nga wendi nze nja kweriisa kubanga nkola omusaala omutono gwe bampa gujja kummalanga okulya n'okwekolako. Anti abaagenda batwala wannazaala wo. Wannazaala wa SB4 ekitasoboka kyekyo ne nazaala yeetaaga buyambi ate muwe omugugu omulala. Ekyo kituufu ebyo nali njagala byogera lwe tusinkanye ne nazaala wange ategeere. Abaana okujjako nga Karimu agamba ti wali ewaka waliwo akafo asobola okuzimbawo akazigo n'atuteeka awo n'abaana. Nja kubeerawo n'abaana bange nga twefumbira teri bino nti nazaala mpa ku munnyo kuba abaana bange we babeera mwami Karimu we mbeera. Bw'oliba okomyewo tulituulanga abazadde ababiri ku lw'obulungi bw'abaana ne tulaba tubakoze tutya kubanga ne kkooti bwe mulemaganwa maama ne taata obuyinza yabuwa maama azaala omuwala bwe yasookerako oluvannyuma n'alyoka abuwa azaala taata. Kati abaana bange nina kuba nabo kuba Karimu singa namanya nti abaana bakugaba saali bazadde. Yagamba obanga oyagaleza abaana bo future bamuwe abaweerere. Nedda sigenda kuwa baana mujja wange. Nze kyo nkibala nti mujja wange kuba bwe nabaseewa maama yabawa mujja wange. Yali mpise nanga mwana wange jangu olaba oguliwo. Karimu aweereza ssente ayagala tusse abaana ku ssomero. Olowooza mu kaseera ako naaliganye saaliganye ne Karimu onnyambudde ekitiibwa kyange ekyobukazi kyonna. Toyina njawulo na muntu atadde mu luguudo wakati nansijamu engoye ku mbeera gye twayitamu. Obuzibu buno bugera kuggwawo butya? Gweoba olaba SB4 simanyi bwe bugenda kuggwawo y'ensonga lwaki najja gy'oli. Nagenda okujja gy'oli nga nnemereddwa mukwano gwange. Wagenda okujja gyendi wali waga kumanya mutabani wo omukulu oba gyali watumanyi gyali ekyomukisa omulungi wakakasa nti gyali langa nti bakugamba nti olinawo emyaka 2 omwana tukesa yeesalirewo nti gyali ali bulungi ane bankakasa nti ebifaananyi wali obirina era mbu wali olaba stage zonna zonna. SB4 nze kyenjagala omwana bw'aba gyali kyensuubira abaamutwala bateekawo enkolagana nti abantu bano bwe banaayagalanga ku mwana bajja kunyumyako naye. Karimu baagamba mulalu yagwa eddalu tebamanyi gyali ne gye bamuzaala tebamanyiiyo. Kati ye abawuliza atya kubanga mu bigambo byabwe bagamba baalaga nti Karimu tazaalibwa Namasuba. Kati ye yafuna atya omukisa ogwo oguwuliza abaana? Ye kijja kitya okubeera nti ndaja n'ogwa abaana ne nkuweereza message ne nkugamba mwami Karimu wasuza otya abaana obawuliza? Lwaki ebifaananyi asobola biwaggwe nga tabiwadde nze? Akafaananyi ke nalabamu ne nkakasa ke kafaananyi nga bakyali Uganda
nga bali mu busubi nga bukyali buto kuraishi n'obulibu nga buli bwe buti. Gwanyama ogera kwatira ki? Sebola ba. Zaka kunyenyera ku bizibu byange. Natunda ettaka lya mama. Abenganda bonna bankyawanga mmanyi ngenda bweru. Nene banziba. Gwatamanyi wano Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watuma job agencies natete. Bagaba emirimu. Sebola funa w'omulimu. Kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntu. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda. Kumo Job Agency Limited. Beba kabaka. Ina banambe mu. Kufulira bana Uganda emirimu. Wamona mu abagala abakozi. Basange bakampala na tete. Kuba Kairodi. Tutende ya bintu. Okumunye bisinga wo. Tukumye ku noti musanvu satu. Musanvu. Tinana mukaga. 17. Ni ku noti musanvu. Ana mu 2. 11. Noti mukaga. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Ye bagamba tata w'omwana yagwa eddalu era tebamanyi gy'azaalibwa. Kati ate ye Karimu yafuna atya omukisa ogwogera n'abaana? Ogwo gwennyini omukisa gwe yafuna gwenjagala nange okwogerako n'owange nkakase nti kituufu gy'ali kubanga engoba gye bangobamu. Nze ndabanga abalina kye beekwekedde engoba gye bangobamu. Okutaasa kw'abantu bagambye nti tukukwate ogende wa Nazaala omwetonde. Ng'omukyala yenna tolina kuyisaamu Nazaala maaso ng'enge gy'omuyisaamu. Tebaabadde babi naye njagala bwe tubeera nga tugenze. Nazaala wange by'anaagamba nti nabimukola ye nga ye tateekamu balamu bange tateekamu baze. Ziri ziba nsonga zaffe n'ez'abalamu bange ziba zaffe. Njagala Nazaala agambe wankola kino mwana wange. Ave ku ebyo nti mulamu we yali amunyiga, mulamu gwe ye yali anyiga, teyamanya oba yannumya oba teyannumya. Mulamu wange omulala gwe nayita nti mulamu jangu twogere. Nze okwogera nabo ku by'abaana mba nteekawo mukwano. Okubanoonya nteekawo mukwano. Tebuba bukyayi oluusi mba sirina kye mwagalako ajati. Nazaala kuba sigendangayo naŋŋamba nti omutwalo guugwo. Kitegeeza bwe njekya ssente okuva emasanafu paka Namasuba mba nteekawo mukwano. Kati njagala maama ŋŋambe nti muka mwana wankola kino ye nga ye tateekamu mulala. Omulala bw'anaaba yeetaagisizza naye ndi mwetondera. Bwe wabaawo kye nakola maama wange nga naddala ensobi teva ku baana bange be nakeera enkya ne neesindikira nja kwetondera maama. Yagamba nti omuwayiriza ebintu bingi ate mu bantu mu lujjudde. Omugamba nti mulanga alunga amadagala n'ebirala ebiringanga ebyo n'obutamussaamu kitiibwa muyisaamu amaaso. Kaakati ye yennyini ku kye nayogerako nti maama baana bano batutteko ewa Seeka naŋŋamba babakolera ebintu okudda ewaabwe. Bwe nakubira maama yaŋŋamba nti nze nayogeddeko bwogezi nti abaana abo baalize ne bagenda mu dduwa ndowooza kwe kulwala. Kati obukyamu bwange bubaawa.
simanyi bwenzikiriza oba lyali ddagala oba lwali lulimi naye ate ayina kunkubira nti abaana ennaku z'omwezi bweziti mbeetaaga bwe sibatwala mba mukyamu kuba nakoma okugana ne Kalimba agamba nti nenaza yala gundi yamukuba pressure olwa bino ebiriwo so bino ebiriwo tugenda bijjawo tutya maama okutereera anti kankubulire SB4 nze njagala ebintu ekisookera ddala kuwuliza baana bange mwana wange ekyokubiri Karimu agulire ku baana b'emmere byebintu byenkola ki byenjagala agulire ku baana b'emmere ebyo ebisigadde school fees sente ze bawa oba ataddeyo mmeka ateekeyo oba asalawo nti ajja zisasula zonna oba asasula bitundu kuba oluusi era abadde tampangako na school fees ajjudde naye Karimu gulira ku baana b'emmere balye ku ntuuyo zo ebyokusoma tabagulirangako sente Mariam ze yampa Karimu ze sente ze wali ompadde nti abaana balye emmere ebisigadde ennyumba byange lugoye byange kusala nviiri bulwadde bwa mangu obusukkawo paka mulago ebyo byange si bibye Karimu gulira ku baana b'emmere tujja kuba bulungi n'ekirala oveemu ekigamba mbw abaana bogenda bawa business partner okimanyi ndi mukyala wampisa nnyo era okimanya ate otuulidde amazima kuba omanyi byensobola okukola ne byesisobola kukola era yayombanga nabo nga bamugambye ebigambo n'abagamba mmanyi mukazi wange kyasobola okukola nekyatasobola kukola naye bw'oba walinnya ddaala sikugaana amiina naye be waleka wansi tukasukire ku kamera abaana bo balyeko ono gwe wamugamba agenda okukuwasa ofaaza ye yakomako SB4 Karimu aleka ate kuvoola bannaddiini okiwulira waliyo faaza awasa kati ekyo kyokka kyokka yeekuba yekka ndobo waliyo faaza ayambala empeta y'obugenda anonya mirimu era asala ekkubo n'omugamba ebigambo ebyo wamugamba n'emmotoka n'emukuba emmotoka n'ekuba omuntu gwe yakyawa ku mwana asooka none wabiwulirako nti nno yafuna ku accident saabiwulirako yafuna accident bwe wamugamba nti faaza agenda kuwasa yafuna accident ng'afuna yaki wamugamba wagenda omugamba ng'ali mu kusala kkubo ati yali tanjagala accident yali afuna yaki kyekiri kye nagambye nti mu bigambo bye byonna bya bulimba mazima ge gamokyayina olukato Karimu eyo olumufumita emabega naye Karimu weetereeze njagala kulaba mwana wange kwogera naye bwe nti n'ekintu ekirala kye neewuunya ku nazaala wange kugamba maama woyo si ye yasayininga ng'enjogera gy'agamba alinganga agamba bateesa bombi ne bakola bombi ekibiina maama wange mukazi yali wa mukyalo n'okusoma nga teyasoma bo bennyininyini be baamunona ebyaddirira saabimanya kuba nze nali mmaze okugobebwa awaka naye saafuna kunnyonnyolebwa kutuufu okiwulira kaakati ddala ddala kiki kye baagala obubi bwange buli luddawa nga njagala kale ne bw'aba wa luganda lwange atuule wano ayogere n'omwana wange bwe babeera nga bambika ayogere n'omwana wange mulabe nti yoyo nja kukakkana ate ekyamazima njagala kwogera na mwana wange sebyo Karimu byagamba nti muweereze ebifaananyi okimanyi nti lwensembyeyo okugenda lwe nayita ewa mujja wange ngende ewa nazaala wange nazaala yaŋŋamba ngenda tulinde nakyese anoonye ebiwandiiko ebyo babituwe tubikuwe oba si ekyo nja kukubira bali mbagambe nti abaana babeetaaga ne mugamba mama tekyetaagisa tusooke tumala okumanya gye bali nkirabeko nti gye bali nenjawukana ne nazaala tuddamu tukitatangaze omuntu ali eyo atulaba twagala mwana mukuddiza oyagala just kumanya nti gyali weteekokko naye njagala kwogerako naye kubanga ate bwe ŋŋamba nti bamunzirize nga gyali mulamu mba nange siri mutuufu okitegeera mba namalira abantu bali obudde naye gyali mulamu
kyenjagala okumanya mulamu era bwe babeera nga bakola ddala nga bagamba nti nafa ne babonyabonya maama wange ne bamusitula omujja emitiyana n'asayininga nga ye kijja kityanga mu myaka 10 sifunangako simu eva mu kyalo tibaleese abaana wano ddala abazungu abo benkanya oba abawaayo abaana benkanya ate kyensinga okweraliikirira eyaleeta obwana obwo abo kwe bagendera nawulira mbw ali mu kkomera yakola emisango mingi nnyo kati ekyo kinsuza seebase ekirala Karimu yagamba mu bigambo bye mbw omwana oli gwe yafuna gwe bamuweera mu kkooti kyaleetera abazungu okuwalirizibwa batwalireko owange n'akubawaawo batwalireko owange ate bwe baba bawaayo abaana abo nga bombi bange nga nfudde ate biri babitegeera bitya nti Karimu bamuwa omwana mu kkooti era nempulira mbu babagamba bagenda kukola DNA Karimu awo ne weekuba wekka endobo sengejja mu byoyogera towaayiriza ndi musajja musiraamu oli kuba faaza obayisaamu amaaso nga tuwumbawumba abantu comments ezisinga amasimu ge twafunye ne messages za WhatsApp bagamba okyali mukyala muto mukyala anirira mukyala alimu embavu ezikola magamba lwaki tukolerera abaana bo mbikugamba nga bwe byaze lwaki tukolerera abaana bo nova mu kukaabira Karimu kuweereza ebyokulya ne school fees era bo bagamba nti abantu babaddewo naye nga balabirira abaana baabwe tufuba nnyo okulabirira abaana bo obali kulabalira salirawo ekituufu aboogedde tebayogedde bubi era batuufu kye balina okumanya nange enkola kubanga okwebeezaawo nga gwe musajja ewaka n'ekirala Karimu kino nkiddamu bakyala bannange muve mu kwenyigiriza abaana bammwe balye ku mmere y'ababba bammwe era ekyo abaana bammwe balye ku mmere ya kitaabwe bakyala mwe muli emikisa mu ttaka omwo emmere mweva era mwe tuziikibwa mwe muli n'emikisa kitaawe w'omwana omwana alina okulya ku mmere ya kitaawe omwana ayonse ku mata ga kitaawe oba anywedde ku mata akula alina okuganja ekyo tebakulimbanga ne waakula bw'aba asomye afuna emirimu afuna buli kimu ekirungi ekyo kyo mubeereewo nga mukimanyi Karimu awa abaana b'emmere abawa emmere oba agibagulira ne bankubira simu nti tugireetaawo ndi mweteefuteefu okugyaniriza bakyala temukuumira baana b'abasajja mabega mbuka muleke neekolerere eyo gy'owulira mbw engozi mwana mugimu akulira ku ngozi olowooza engozi kiki taata wa mwana si maama wa mwana tebakulimbanga bakyala muveemu ebyo era bw'owuliranga omukazi alajjana nti omusajja tawa baana mmere tabawa fiizi muleke muwerekere buwerekezi mubulire woofiisi ntuufu gyeri naye tomugambanga nti kola nkola naye abaana balina okulya ku mmere ya kitaabwe balina okulya ku ntuuyo lwaki entuuyo aziwa basayidi eri oli omukyala ow'ekatwe yaŋŋamba yampeereza ebifaananyi by'omuwala kibraka beauty kirungi bambi naŋŋamba maama Kuraish olowooza nze ndya ssente z'abalo naye nze nzirya kitono Karimu yafuna omukazi omulala nampeereza ebifaananyi era omukyala naŋŋamba n'amuzaalamu omwana omuwala ekyo kye neebuuza lwaki bo bali balya ng'abaana bange bo tebalya ku mmere ya kitaabwe omanyi lwaki bagamba nti abaana abawala abaana baffe bafuna nnyo okuganja ewaffe kubanga tubateekayo omukono atandika okuteekayo sukaali n'aweereza so n'omwana gw'ozaala omulenzi aba agamba bali wa jjajja waabwe bali waabwe omwana omugimu ebeera engozi ye Karimu nkusaba onnyambe mu buntu abaana balye ku mmere yo kale nange entoba gye ntobamu bakulenga bamanyi nti taata yatugulidde ku mmere ku lunaku olwayiddi waakiri newokwatayo emitwalo 2 n'ogibawa n'obaga abaana bange mbawadde emitwalo 2 mugule akanyama mama wamwe akabagulire mukalye Karimu nja kusanyuka olunaku enkulu otuweze nti yiddi tezimbawo nga 2 mu mwaka
tabagwerangayo yadde kiro ya SB4 manye ekisinga okunuma omusajja wane waffe ne bwabeeranga tafa ku baana naye olunaku olukulu akatini kalina akaweereza naye Karimu tekibangawo nti yiddi abaana be balye ku kintu nga kya yiddi mbulunaku lukulu tekibangawo mukwano sikuwayiriza era olunaku lwe aji ati nazaala wange lwe nali nsuubira nti Karimu kwolwa n'atuwa bwamuweereza message ne bumuga taata twagala kugendako ku biichi nendowooza ajja bulimbalimba y'akantu nazaala wange yankubira simu nga ngamba makuraishi Karimu yampeerezaayo wano akasente katonotono osobola okusindika abaana ne bajja ne balya emmere ne muga maama sirina transport kye namuddamu ba yali yiddi yennyini transport bamalawo kumpi 2,000 gigula kiro y'ennyama Karimu abaana bone ku yiddi bannange tofunye kubuulirirwa mikwano gya Karimu mukyala wo owookubiri ne Mariamu n'abalala oba wabafuna tewali buzibu funa oli musajja naye abaana bo baneye mufuna ababuulirira Karimu era temugamba nti najja mu kamera muno nga njagala kumanya wabula nnaku na busoberwa bwe bwandeeta nze nali emmere ya kitange era nenkulanga ndi mwana muganzi nnyo lwa mmere ya kitange ebirala byonna newe byagaananga naye kitange ng'amanyi abaana bange balina okulya era ne baganda baffeffe twakula tuli baganzi katusubire nti ate ebigambo byotuwadde si bya bulimba kuba ebitemo ebitabula ono wagamba nti ebintu byonna byakugamba bya bulimba ono wagamba ebintu byonna byakugamba bya bulimba so katusubire nti ebigambo byotugamba si bya bulimba and Nazaala bwakati bw'osobola omuweereza nazaala wange obubaka bwe nsobola omuweereza mulwadde sooka omusaasira obulwadde pressure yamukuba ng'alabye n'obulwadde era abeera mulwadde kuba era nakati agamba obulamu bw'alina nze namutwala mu ddwaliro akalembereza kennina ka maama kuraishi sekitegedde oli musawo obulamu bw'alina bwe tunaaba maaso ku maaso ojja kimubuuza agamba akalembereza kennina kati ka myaka nga 3 maama kuraishi ye yantwala gye nafunira akalembereza kati kibi nnyo ate nga mwongera okuba omulwadde abantu bannange tujjukirengako naye maama wange kyemusaba anyambe ambuuliririre Karimu amugambe Karimu tomenyesa mukazi nga kitammwe bwe yabamenyesa temwalya ku mmere ya kitammwe y'ensonga lwaki ndowooza embeera eri bweti omanyi ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina maama emmere y'omuzadde omusajja kikulu nnyo ebbeere lya maama kikulu ŋŋambira Karimu ategeera abaana baabawa ekyokulya ate ekisinga okuneewuunyisa SB4 waliwo mujja wange muka mulamu wange bafuna obutakkaanya ne mulamu ate byo byali biwanvu nnyo naye nazaala amanyi okugamba oli mulamu wange abaana baweereza emmere era mulamu emmere agiweerezaayo ayinza okuba amaze n'emyaka egiwera 5 nga talinnyayo naye emmere y'abaana bagifuna nazaala Karimu akuwe oba agiwadde gwe agikuwe ogingulire onkubire simu ngambe weereza owa piki oba gwe wennyini linnyojje onone emmere y'abaana maama kimala siina kirala saagala nzimbire enju saagala yaddangulire kintu naye awa abaana b'emmere okay ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ebintu byonna byonna biwulidde wawera Karimu agamba nti takwagala yakumukaba nga first born kati obanga obadde gwe omwekuumidde era omulinzi omwami paka waliko mawuke kaseera weefunira omusajja takirinaako buzibu so va mu bino nti nze ninze musajja wange yagenda Bulaaya nze mwekuumidde janakwala bwereera omugongo so ke kaseera ofune omusajja ye yagambye bigambo bye kaseera ofune omusajja omuvinge on obulamu butambule ebigambo bye omusajja nja kumufuna gwe naakaddiwa naye abaana bo bawe ku mmere ndabe ne ku mwana wange ali ebweru bw'aba gyali byebigambo byenkusaba ebya sukulu fees byakuteesa bibaamu zaaganye zaakoze zitya
Karimu va ku baana b'okusula enjala omwezi ne gwa wali ogwokubiri ogwokusatu nga kafuna abakyala babiri bonna bazadde ng'ate ku katono ke wali oyina ke wafunanga sikwogerako nti tewakaleetanga wakawa baaki walya biki golowooza tewaliwo bali eyo mu nsi gy'olimu nga baweereza abaana baabwe ne bategeera n'okutegeera nti abakazi baazaala ewalala olaba omusajja azaala omusajja neiba azaala mu mukyalo owaawano omwana omulala n'akimanya nti mukazi wange omusajja oyo yamuzaddemu naye n'agamba mukazi we tuula ku lw'abaana bange naye gwe Karimu nakola ki togamba abantu mbu bizinesi ey'obukadde obubiri n'ekitundu mbu yafa nonkyawa mbu bizinesi bukadde bubiri n'ekitundu omwali n'ezange nedda ssebo yogera ensonga endala. Okay, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi mu Juni 2024 tulinayo international empowerment conference on health care and medical sector olusisiro olwo lujja kubeera mu Toronto, Canada. Gwe wona wennanga waleetazo okugenda okwetabamu bagambye nti nno gwe wona wenna muna business tebabeesinze ku bya bulamu bwokka gwe wona nange olina business oba ovuga board oba ovuga otunda kacaayi kyonna kyonna kyokola naye nga waleetazo okugendako mu Canada okwetaba mu lukuŋŋaana olwo ke kaseera kano kennyini tandika okubeera nga ate oteekayo application. Bagambye lwaki balanze nga bukyali kubanga visa ze Canada zirwawo ennaku zino okufuluma, so obeera emitendera simu ziri ku screen okwo oteekeyo okusabako oweebwe invitation oyinza okuba nga nawe oli awo nga neegomba okugendako mu Canada munoonyeza visa ze Canada zibuze munoonyeza mwagadde okugendako ku Canada okulambula oba okukolerayo, so yita mu lukuŋŋaana olwo ojja kubeera nga ate ofuna visa kikobeko nga bukyali kubanga visa za Canada zo zirwawo kubeera nga ate zefuluma. Nze muzzukulu wa Kabalira SB4 Media Tuggussa Enssonga naye nga emboozi ya Namirembe mugiwulidde ne Karimu tomanya bajja kwesootinga naye nga nyogera okujjukiza ennaku z'omwezi 3 wali ku hockey grounds nafena tugendeyo ewa Pastor Albert Twina kusaba n'okusinza kubeera nga tutendereza Mukama ku byatukoledde byetuyiseemu n'obulamu n'ebirala nga ebyo abakoowoola mujje mu bungi mubeerewo nga tugulumiza ekitiibwa ky'Omukama ennaku z'omwezi 3 wali Lugogo hockey grounds. SB4 Media Tuggussa Enssonga mbe bulungi mweraba. Twina haba takutuuseko live awo ku hockey grounds e Lugogo mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikkuke ng'abonekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'e11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako